Omukyala ng'ekimujje waka si kyasanze jazze. Ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti omukyala agenda okuva ewaka emmere abeera agireseeyo obuli yabeera buleseeyo exactly amaka gonna amalungi oluusi gasinga n'ejazze naye nga kimuleese ki waliwo essanyu lyafuna ery'enjawulo ery'ekisenge lyabali tafuna waka nga lyanonye kyekisinga mbuuza lwaki omukyala bw'anoba Irene n'agenda ewaabwe bamubuuza kiki ekikunobeza nti omwami yankubye omwami tasasula school fees omwami tagula mmere waka bakubira omwami esimu ne bamugamba tata Gerard jangu tutereze ensonga za mukyala naye omukyala singa anoba n'agenda ewaabwe ne bamubuuza kiki nti omwami yeebaka bwe basipaka ku makya exactly bukiri bakubira bakugamba tata Gerard genda kumubasere ofune sonsomola omukyala dde kitegeeza ki akusonsomola nda wesinda kitegeeza ki kati sonsomola tubone kamusavuka oyina ganza zimusala uli musonsomola ninga wasonsomola ekijja kuki ekigambo sonsomola manyi mu Luganda tulina vocabularies ngera bola boluzungu kati ekigambo sonsomola kitegeeza ekintu ngabo for example ngabo bone fuira perfume n'owulira ng'ekuyingidde nogamba ekusensedde kati ezo noyogera voka n'okusensera nayo voka naye nga kitegeeza ekintu ky'owulira ng'okifiirinze nakikutuusa buli wamu kyekigambo ekisonsomola ekintu ekikuyingidde kuba iyo sonsomola bw'oginywa ekubuna buli wamu mu misuwa ebinywa byonna ne biteerera n'ebigogola ne biba strong kwegamba omuntu n'obeera ng'oli ku nnomo era omwami n'oba nti osobola performinga bulungi mu makaago oluyimba lwa sikuwulira ne luba nti lwago bwe waka kibi ne Irene toseka kintu kyabulabe nnyo omuntu munno kugamba nti sikuwulira omanyi ekiddako singa afuna amuwulira olowooza oba osigaziza era mubabayi abanda olwanyisa oluyimba lwa sikuwulira singa mukyala we abanga ayogera ekigambo nti taata gundi sikuwulira taata gundi sikuwulira dduka bunnambiro nga sinava ku TV wano olinye ezigenda ekajja Ntebe Road oviremu ebweza kuluzi ogenda ogula ecupa ya sonsomola mu bwangu obw'ekitalo ogoba oluyimba olwo mu maka embeera y'oluyimba oleka ku kino kati z'ensonga z'enjala tulabe wammanga nti ekisookera ddala abaami balina omuze gwe baakozesanga ogw'okwezanyiikiriza gwe tumanyi nga masturbation omuze ogwo gukoseza abaami mu abandaba abalala balemeddwa n'okuzaala kubanga kiddikurizinga spam counts spam zo ziggwamu enkwaso weyabbayi nga tokyasobola kupenetrate nga giri ya mukyala kubeera nti akola kinga conceiving okiwulira nga tolina nkwaso wadde oba tokyasobola nakukasuka bwenjogera bwento abantu abakulu mukitegeera bakimanyi gwokyali mwana muto tokimanyi kakati nti oba tokyasobola kubeera nti okola ki nti ozaala yes ebinywa binyini bibeera weak oba tokyayimirira kubeera strong ng'omusajja bwolina okuba ontegera bulungi nti olw'ensonga nti ekyokulabako kyenyiza obbawa nti okumanya omuzoogo mubi nti omusajja omujamani oba omujapani akola emmoroka n'akola eya diesel engine n'akola eya petro senga oddira petro n'omusambu mu diesel engine ya petro n'ogiteekamu diesel etambula okitegedde kati ne Katonda bwe yali ng'akola omuntu yamala kuanalyzinga n'agamba nti at this stage a man should be with a woman omusajja ku myaka bwe gitaliberanga na mukyala not being alone yes playing with this kasabuni so kati gwe n'okyusa n'oga nti nze nja kugattawo kasabuni kange kitegeeza yingini ya petro ogitadde mu diesel kubanga kiri gwe kyokyusa kigusigwa kitonda ng'omusajja yakola emmotoka bwakugambye nti nze nakola yingini eno muno saamu diesel muno petro ye amanyi ebyuma ki byetaddemu kati ne Katonda amanyi engeri tukolamu amanyi emisiwa gyaffe amanyi ebinywa byaffe kati gwe singa okyusa n'okola kirala kitegeeza yingini egenda kukuba automatically bebo bosanga motoka yakagisaamu ekisumuluzo bagenda Masaka ne mukyala we n'epipira n'egaana okwaka abalala bayakavaako wano nannateete ng'ezikira nti ate yingini yeetaaga kuwoza okiwulira olugendo munna amaze okwenandika bulungi bamanyi bagenda mbalala safaari mpanvu motoka okugikumamu nga teyaka kyokka amafuta mwegali naye nga batula esaza wadde naye nga ogwo kyegimukumize egyaleeta obuzibu obwo so mbakubiriza mu abaami mwenna abandaba n'abavubuka
kubanga most ebintu ebabikola nnyo nga bali mu masomero single schools abalala batugamba babeera mu makomera abalala nga bali ku byeyo ne bannange mukyewale bw'obanga oyagala okulaba ku ssanyu ly'obufumbo ku ssanyu ly'ezzadde mwewale omuze gw'obusabbuuni abaami mwe abandaba kijja kubaviirako abaagalwa bammwe okubazaalira n'abaana abatali bammwe kyobola bayirini olwala ekintu ekiri common otwala abaana ku dyeni abaana bataano ng'olinako omu mubirabamu omuntu w'amawulire ekyaneggulu n'otwala abaana 6 nga tolinaako n'omu webale nnyo abakuzaalirako yes lwaki gwe mwenyi tosobola performinga ate oluusi olinawo kasente omukyala ayagala obufumbo olwa kasente oluusi koolinawo kati ate omubanja omwana ate gwe kizibu oluusi ye yazaalako omwana we oluusi najjamukko ne ku lubuto ng'oluusi bakyasoma yes oluusi bajjamu embuto kati nga yakimanyi nti ye alyokke kati agenda okulaba gwe kizibu lwaki tagenda neyeyiya yes abalala ayinza okuba nga yayina omwami we oba boyfriend we during study period bakyaliyo ku campus biki nga performinga bulungi olaba gwe bojja n'akasente n'osinga oli n'omuwasa agenda okutonda genda goli wa ddakiika emu bbiri ogonza omumujjukiza olwo kati awo bw'olaba nagga nti ngenzeeko waffe n'agenda n'asula ewa Frank agenda okukeera enkya ng'akomawo ng'ali lubuto oba osobola dwawula nti si lulwo tosobola naye nga ebyo n'ebizibu abaami ffe tubikuliyetinga ensonga ey'okubiri stress nti abasajja twasula obuvunaanyizibwa bwaffe obudde obusinga obungi twabuwa emirimu nti tukola nnyo tubeera bize okiwulira ne twerabira nti bannaffe ewaka batwetaaga ontegeera bulungi kati ogenda okujja kiri ekikolwa kimugenda okukola omala kirowoozaako after thinking of it then you react kati ogenda okuyingira ekisenge naye ng'ate gwe olowooza birala olowooza mabanja olowooza waka wa bosi tawedde odda ku whatsapp odda ku laptop biki okiwulira olowooza school fees w'abaana kati nga kyogenda okukola si kyolowooza tolina ogenda kujja feelings tekisoboka eyo ensonga yakubiri ensonga eyokusatu endya gye tulyamu endya gye tulyamu bajjajjaffe wabalabanga ng'aweza abaana ng'asobola okuweza emyaka 8 naye ng'alina omukyala myaka gyo okitegeera bulungi nnyo aperforminga buki bulungi balyanga ku greens balyanga ku vegetables kwega balyanga kundiirwa okiwulira balya ku nve zirinakyo okiwulira nefe olwaleero omwami bw'aba ayingira ennyumba kyosooka omubuuza akadomola ka roki wazze nako ontegeera bulungi buli kimu kusiika buto n'asooka atukamula ekintu ekigenze wala tetukyalya ku bintu bizaamu mubiri omuntu olina okulya ku mmere embisi for example nga fruits ng'ezo watermeloni nakati emiyembe zi apples ebintu bwebityo kubanga digestive system bwetandika okukuba oyo ebyo byennyini bye tulya mwemuva amazzi agagenda okuleetera reaction kubanga ekyabaami oba mbadde temukimanyi mukitegeera okuva ku nze nti ebikuleetera obwagazi gabeera mazzi ge gakusukkako ku mugongo nga mangi kati gaba gaagala okufuluma kati mu kunyonyogera gwe n'ofuna kye tuyita feelings oba ontegeera naye togenda gafuna nga ku makya walidde kagaati ekyemisana kikomando ekyeggulo kiberenge nga byosulidde digestion ekuba bintu bikalu byokka ontegeera temuli mazzi exactly gomanyi lwaki bagamba nti ebitabutukuvu bitugamba nti twava mu ttaka goloza tumeranga butiko Adamu yekka gwe bakola mu ttaka direct nefe abantu abasigadde tuva mu bimera bino ebintu bye tulya greens vegetables bye bivaamu amazzi agavaamu omuntu ginatsi binizi bicha hati kyenkugamba nti biva mu ttaka ate oluvannyuma lw'okuva mu ttaka byo digestive system bwetandika okukuba nejjamu kazambi nejjamu urine nejjamu amazzi ago agazaala ne gabeera samuya ebyo byennyini bye bivaamu amazzi agavaamu omuntu ate nga biva mu ttaka kukiminizi nawe obudde mu ttaka oba ontegeera bulungi kati ekyo nakyo ne kiba nti endya naye efuuse kizibu ensonga ey'okuna endwadde yes zatulumba dda webale nnyo naye nga olwo kye bayita root cause kwegamba ekiviirako ensonga yonna okubeerawo kati ffe bwe tujja mu ssereeyi tusooka ne tunoonya ogambe tolina maanyi kiki ekikuviirako okozesaako masturbation nti ye oba nedda olina obulwadde bwonna obukusumbwa endwadde zino nga UTI endwadde nga zikandida zituviiriddeko ebizibu bingi ddala kubanga paati gye zikwata ate yennyini yekola ki ate yennyini gye twetaaga oba ontegeera bulungi saagalwadde abo
bw'obanga olina ekirwadde kyonna ekya UTI, ekirwadde kyonna ekya candida, ebirwadde nga sukali, ebirwadde nga pressure, ebirwadde nga ulcers bisobola okukuviirako okuweakeninga totally noba nga tokyalina kyokolamu wadde, which means abawo tokyalina teba gafudde. Kubanga ekituufu okkiriza obagaana mukyala kyekijja waka. Abaami mwejjemu bino bye tuwuza mba abakazi baagala ssente, abakazi bayayi. Irene, abakazi baagala waaka ng'enjogera ennaku zino. Believe me or not. Anti wuliriza kati newaako omukalu fine ssente bazaagala naye after waaka alina okuba nga waali gwe omusajja ndaba kati ono Irene ye mukazi nze ndi musajja kati nze nkulabula nga musajja munnange gwe boddako ebyo nti omukazi omuwa ssente mbwali satisfied ojja zimuwazi we gwayagala kyenkugamba kati gwe nawoleza bakazi banno yes walaba byo mukomogaga gwe bakwata n'omugagga bannaffe bano abakola emirimu gyaffe saaga kyogera bwe nti abakola emirimu gyaffe egitandikirwako musisi wa chapati muvuzi wa boda mukubi wa buloka gw'osanga ne anti kyengo alina waaka talina stress ali stress free oluusi asola nawa brother we akubye katoni ze 3 ez'engano ali okay nakalakatira omukazi yes aba akwagaza bano baliba tebagala masuuti bino watebiriyo ojja gambala masuuti agambala no kale bwe kagenda dakiika emu ng'omwana avali ku buloka ze namuga nti omaze okuna nagati kamale kunaabako nkubye buloka nasooka nagga nti nkubuulire Joseph Ndeka tunatandikiraawo ng'ali satisfied kati godda mbuli ali kutonkwatako era dakiika yembo gwe bambi olowooza yakoze nnyo kumbe yakuse tayagala mbanya obuntegera abasajja twetereze bw'oba oyagala amasajja yes olina okubuuza mukyala wo omusajja omutuufu n'obuuza mukyala wo mama Josephine kiri kitya okuse ndi ntya ngendeko mbasere infune kasonsomola oba ndyokke omukwano ne gutambula yes anti kyekyo kyenkugamba yes safari nya safari 5 safari 3 ye mwenyine twakogeredde wa nga kawedde mudda bwe kiri muno obo mutadde mbikemo gwere nagumikize dakiika yemu n'enkya naluli kati nekyo kireke omukola ebyo biddakiika yo ina abamusumbuwa ebbali naye nga yagaana akwekuumidde buli nnaku nenaawe mama Irene nawe bukipusa abudula amajja agaleeta bujuisi buleeta naye agamba kulo agenda okula kisusse kyokka okola ebyo oliwa dakiika yemu ate newaleta iki 0 okiwulira wale essaawa omunyobwa gw'owaka gwe bafumbye ne mukene kakati ate ono jjukira amusumbuwa ye buli bagula aleta chipusi gwola mama gundi nga tolidde leero sirina appetite kumbe yakusedda olaba obuzibu obuliwo kakati agamba nekyana kino kyuka kiddembeddeko nnyo kangezeeko maama ala bwagezaako okulemerayo agenda otuuka omwana ng'alina essaawa ye guliwa ddakiika 2 kale aba akwagazaaki ogenda okulaba nga yajja dda n'anywamu ate onyasonsoma n'osigala kyekimu naawe olwomba nkola kiba kiri okuddayo ku ttale oddinoonya bannaye abaami sonsomola solution abalaba ABS tulina amatabi gano wammanga ekisookera ddala basereyi tetutembeeya ddagala Irene bw'omusanga nga atembeeya eddagala nti jasereyi mukwata omuteke ku poliisi ekuli okumpi onkubira essimu oyo aba mufere tetulina baana batambuza ddagala tetulina baana balina bukapu tetulina bumotoka butambuza ddagala eddagala lyaffe liri ku matabi gaffe gano gokka wammanga head office erirweza Kajjansawo ku Entebbe Road gwava Entebbe oluva ku muzikiti awo nga wakava ku ttawo lya Munyonyi Express kalina eyeddako we tuli kakati ngojeko sonsoma ngojeko zamani Gekisajja leka male kubuulya abantu matabi gaffe batusanga ne bwe tutayogera ku kirala omukaka sitagatereera ye head office abali e Masaka tuli awe mabega wa ambience abali Jinja tuli Mafubirawo Kamuli Road opposite n'akatale akapya abali Embaale tuli opposite Chikindu Market abali mu bitundu bye Luweero tuli awo ku Kikirya ku Central abali Emitiyana tuli awo ku Kikirya ku Ddwaliro abali Ensangi tuli awo ku pharmacy bagiyita Lasan abali Ekyotera tuli opposite Centenary Bank abali Embalala tuli ku pharmacy bagiyita Elite abali Eyibanda mugende ku Yibanda pharmacy opposite ne Shero abali Mukono mugende ku Kabana pharmacy eri awo ku kizimbe kya Satellite Beach abali Wakiso mugende ku Lasan pharmacy eri awo ku Kidda ku district
abali ensangi namwe mugende ku Lasani Pharmacy, abali wano mu Kampala Central mugende ku Lubaga Road opposite Access Building waliwo pharmacy bagita Lorin eddagala lyaffe ojja kulifunawo, abali e Kayunga mugende ku opposite Club Umbrella awo ku Kawuzi Road eddagala lyaffe nalyo ojja kulifunawo bulungi. Atasobodde kujja ku head office. Yes. Enamba y'essimu eri 0703 52 80 80 ne 0780 02 0M 08 ngambe 0703 52 80 80 ne 0780 02 0M 08. Kusonga tamaka nenda endwadde zatayogeddeko mukubireko omwebuuzeeko sobola okubanga tubeera abalamu yesere bijafuna obudde obuwanvu tugere ku biwanga tugere ku nseke n'ebirala ennyo ebinaabisusireyo onnesereeyi olwo yennyini onsijja kusukkawo. Thank you so much Emma, thank you so much Eddie Hannington webale nnyo Abdul Musoke omukyokozo ky'amaanyi nnyo Balizi Mukama akosere Eddie nkulamusiza webale kutambuza sereeyi atakumi naganya ku nkumire tamala emirundi n'omukamuzi w'enkya Salongo Peter yatuuse dda baberenga babatuusaako omukulembeze w'enkya musibe bulungi enkya essaawa emu ku ssatu ebere bulungi wera.